Bannakibiina ki NRM bakyagenda mu maaso n'okweyiwa kw'ekitebe ky'akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina okusobola okusunsulwa okwesimbawo ku bifo ebyenjawulo ku kkaadi y'ekibiina. Mu bazze olwaleero mwe mubadde ne minisita w'ebyokwerinda Jacob Oboth eyeegwanyiza eky'omubaka wa West Budama Central. I'm happy today to have returned the nomination papers endorsed by 32,702 registered NRM voters because we went to consult them. Bo abasunsuddwa muntu ku muntu batubuulidde bye baagala okusimbako essira singa baweebwa kkaadi y'ekibiina. Ngenda gezaako okulaba nti omutindo gw'amasomero ogw'enyabusozi ng'ongezayo ewaggulu. Kyekimu n'amalwaliro gaffe. There's poverty, there's lack of education, there is the insecurity caused by the Karamojong, and now the wild animals of Kidepo National Park. These are the kind of things I want to handle. Ndikubayidukiza nti abawangaalira mu idinda n'abaabayiddayo mukiidi bulungi nti enguudo daife tuli strugglinga naddo deetaagisa okufixinga. Kubanga waliwo bye sinaba kumaliriza oluguudo luno jagala lubeerere gasa oba ekyokulabirako kyange nga Naume Kibaazu kyendeese mu Lishema North kubanga ndulwaniridde mu Parliament, ndulwaniridde mu Ministry of Finance, kati tugenda kulufuna. Akulira akakiiko k'ebyokulonda Dr. Tanga Odoi ategezeza nga President Museveni bw'asuubirwa okunona empapula ezeegwanyiza obwa ssentebe bw'ekibiina ku lwokukaaga luno. Like all other candidates, on the 28th June 2025, he will pick expression of interest forms for two positions. One for chairperson of the party, and the other to contest, if he is given chance, for presidential flag bearer. Ng'asinziira ku byava mu kalulu k'abavubuka Tanga atubuulidde ng'ekibiina kye bwe kigenda okuwuuta obuva akalulu akabindabinda. I want to declare that NRM won the first round of election of the youth, the special interest groups, the youth, the PWDs, and the elders, without fear of favor and without fear of any contradiction. We are putting our nemesis, the other opposition parties, on notice that we shall sweep every position available. Jocelyn Nachibule, Agafeyo, Spark TV.